njagala kugamba bannayuganda batutidde wano omwana olunaku lwajjo kyebayita to kill somebody in cold blood. Up to now natunudde ku kifaananyi ky'omwana olinga agudde n'essasi omulundi gumu sinnaddamu kitunulako ne mpulira ennaku ku mutima. Ennaku ku mutima. Ne tuteekwa okuteekawo embeera basebo ne bannyabo nti olunaku lumu abasajja abo bajje bakuba essasi batte omuntu omu abeere nga yasembayo ku abo be balina okutta baleme kuddayo kukuba mulala. Ebyo bye beeyogeza mbu ne badde order from above. Olidde omulundi gumu amagye ag'obuyinza ge gaali mu buyinza nga Museveni ye munafu. Olwaleero ye mukulembeze ow'amaanyi alemedde mu buyinza emyaka 4. Abantu bemulinyirira olwaleero enkya bagenda kubeera bakama bammwe mukkirize oba mugaane. Waliwo ebintu ebimu nga Katonda yabireeta siganize nawezeza emyaka. Oba ki oba njagala oba saagala giwera. Kakati oba nze ndi mwataana ate Museveni atuuse okunzaala. In fact nga sirina mwana we mubereberi. Okumanya ate abasajja abo olaba mutabani we ali myaka gyaffe naye agenda agamba muvubuka yetadde ku baana baffe yefudde lulira mu nnyana azannya n'obwana bwaffe agamba nze ndi muvubuka. Embwa z'abasajja bano zoogera embwa zaabwe zoogera era baziwa emirimu nazo era zikola. Njagala nnyo abayimbi bannange aligani wano wajja abasajja mbu n'embwa zaabwe zikola ki embwa zaabwe zoogera baziwa n'emirimu. Omusanga yasamye ng'agamba nambozo kadde fine muwozi muvubuka. Mukama bannange kati ono mukolere ki? Naye nnyina yamuzaala ne bamugamba nti nno luwoneko nnyabo. Waliwo abantu abamu ng'asaana okuba olunaku lwe baamuzaala nga nnyina tebamugambako nti nno luwoneko nnyabo. Olidde so basebo ne bannyabo tuli ku bulamu bwaffe. Amasasi ago agaavuze mukono ne gatta omuntu tegamaze kubuuza nti opposition aluwa. Essasi lyakubye bukubi muntu gwe lyakutte. So tekimala gwe okuddaawo okujjako ng'oli kuzina embwa z'abaana ezoogera gundi ze yayimbako King Saha. Bw'obanga gwe omukweza embwa ezoogera yogera naye bw'oba toli mbwa eyogera manya nti abantu we bajja ne badda mu kibuga ne bakuba amasasi nga bagakuba mu bantu. Essasi eryo lisobola okukwata omuntu oba awagira mwami Museveni oba tamuwagira. Tukooye okutta abantu baffe. Ennyanja abagyonoonye si be baana yinki abavuba mukene. Birowooza bangambye za kugamba nti okwata omuntu n'ogenda omunyiga mu kyapa ky'omuntu nga nannyini kyo tamanyi. Kibi nnyo kibi. Okwata omuntu n'omunyiga mu kyapa nga nannyini kyapa tamanyi. Nga nannyini kyo tamanyi. Imagine bakikukusiza emyaka 2 nga balinze enju yange etambule nga bagiraba. Nga bakikukusa mbagamba muzeeyo ekyapa kyange ate lindako simanyi biki ate nga babalanju kati bageze etuuse ewantu ng'omuntu osobola okugisitamamu enkuba n'etakkuba n'alyoka akitanga kuliko amannya 2 era nze nakizira nabagamba nze ekyange ekyapa kye nasasulira nakisasula omuntu ogu ekyo eky'abantu ababiri nakizira nakigaana kubanga nze nayiribira ettaka lyange okuviira ddala ku kasente akaasooka mpaka akasente akaasembayo emiliyoni 40 nenkwata miliyoni endala 3 nenzongera kamoga ne mugamba processing ekyapa nagamba ngenda kiprocessinga nenkimubanjiza emyaka 2 naye nga babaza nju yange ebeko wetuuka bafulumye ekyapa nga kuliko omuwala akola ebyokufera ayingire. Omanyi omuntu okuyingira enju etannagoli obekulaba nga omuntu bagamba wali wazze wano omubuuza mbu ani mbwaleese ebintu gwe nga ne mbwongo obwo tokirowoozaako nti oba omwaka guno naagiyingira. Kakati nze mba ndi awo nga ngamba abaana bakumawo nti temukkiriza muntu kuyingiza mu bintu nze kigenda maaso kisitegeera kati nga bakwatakwata obufaananyi awo kubanga biru baagirimu ne kamoga
nze sitya kwogera kigambo Kamoga era nja kyogera banga lyonna kubanze neewuunya omwami yakava Emekka mukulu oyo ala hawla bannaye Allah ya Haji Mulamba naye abantu Kamoga bokaabiza amaziga Kamoga abantu bokaabiza amaziga mukakasa nkyogera Kamoga abantu bokaabiza amaziga lujja kukya enkyaka kukyukire Moizo kubanga muri kalukiridi byammwe ebyo gwe ngolowooza nti oli ku safe side nnyo naye ne Allah oyo gwogamba mbu omusinza addeyo n'akusekerera abantu bokaabiza mu sikanda eno nsinkaniddemu abantu Kamoga bakaabiza oyo omwana oyo byonna ebyo byolaba ye tabimanyi naye ono yamutuuza kubanga omuwala ayita Kamoga kojja kati ayingiza muwala oyo mu kintu anyweze kati ebeera famire osobola okusaddaako obulamu bwa muwalawo ewantu gye batakkaanyiza nti nno babeere bonna olw'okuba gonoonyawo omunyiganyiga bwanywerewo ebintu bingi nnyo bibadde bigenda mu maaso ga mbitunuulira n'amaaso gange ne ntunuulira omuwala ng'ayogeza akaabakaaba obuzigaziga obw'ekirogo n'otunula n'ogayiine bannabe Mukama Katonda oyo omwana olugolabo oyo naluwali asobola n'okufuka mu ccupa byonna byeyegonza Suna Ben kwata peni n'olupapula bw'oba oyagala okugoba omukazi gwe wazaalamu omwana ng'ayina n'olubuto lwo mu nnyumba yo bino by'olina okukola ngezaako kuba ku ssimu yo naye ennamba zonna waziggyeko naye ffe tuli basajja banno bino ebizibu twali tubiyiseemu nze nagoba omukazi yali yeesenzezza mu nnyumba yange n'ekyalo ne kitya va mu sympathization Suna Ben va mu ebyo by'olimu ennyumba wandigifiirwa bino si bya mateeka olina kukozesa bubadi teriiyo mateeka gagenda kugoba mukazi oyo mu nju ng'alina omwana wo okuleka ng'okozesezza buno obubadi kuba kati wano kyenkubuulira tewakyaliwo bya mutima mulungi ekisooka omukazi wamuzaalamu omwana alina lubuto lwo ekyo kimufuula nakyeyombekedde gaali ekozeeko agenze ku mudibo supa tekyali awasa oyo kati agenda kulwana bwezizingirira okulaba nti akusuuza ennyumba naye kwata peni n'olupapula nga kuwe mangu nze omukazi yali aneesimbyemu ng'ayagala kutwala amaka amatiri bonna nze ennyumba eyange kalina esinga n'eyo kazi yali aneesibyeko akaana kamu n'anfuukira ekizibu omanyi kye nakola ku mabiite nateeta omanyiyo Suna Ben kwata emitwalo 15 be bakazi 15 obagambe bonna bajje n'abaana baabwe bagende basimbe layini wali boogera linnya lyo nti ogamba olina omwana naffe tulina abaana kati gwe gabanga gano ge maka ga baffe leka ffenna tusifumbe wano ate bali balage nti okyabaagala ojje ng'ofumite namu tulabe bw'anaafumba ne bajja be 15 mu nnyumba emu bw'olaba alemye ng'akaakabuuse batutta omwezi mulamba batojjera bw'ojja bw'ofumita buli omu ali mu kisenge kiki mukazi n'alemera mu nju sengula nazaala we omugye ekyannamukaaka omukubira akayumba awo buli lunaku akeere kumuvuma nga bwagira amabeere ati teri mukazi ayinza kubeera na nazaala we kwata nazaala maama wo Suna Ben umuleete mukalina eyo omukupire wali akasiisira bw'aba maama wo taliyo nsobola n'okupangisa ku wange neba misoni nazaala kusiguukulira mukyala mu nju akeera kwesiba kikoyina avuma embwa ennyumba y'abaana bange bwe nga wabazaala n'abalala baabazaala kati maama wange azze wano kubakuza olaba omukazi oyo bwagibeeramu ekirala ngenda kigamba mu kyama Suna Ben vamu ebyo by'olimu ennyumba bagitwala oli eyo bwe weefulamu olimu otya abakazi onaabazimbira mpaka ddi genda ku mabiite emitwalo 15 ojjeyo ebikazi 15 byonna bigende bisiisire wali n'abaana baabwe bakeera kuyonsa bw'otuukayo n'ofumita nabo bali bakyakwagala tulabe bw'ofumita abalala ng'akyali mu nju eyo olina okukozesaamu ku bukodyo Suna Ben
Leave that stupidity nyumba ogenda jifiirwa. So nabenya atakwata essimu zange nina n'akalala kenjagala okuwa. Nina kenjagala okuwa. Tulabe bwagibeeramu. Eyo nyumba aba agenda kujasimulanga bugolo wekyo. Tojja na kumusangamu. Todda mu mateeka tegayinza kukkiriza. Ogenda kudda mu katemba. Jangu mufa abayise mu bizibu byebimu tukuwa obukodyo obukwawula n'omukazi guwozaddemu abaana olukalala nga takuggyeko wadde olwataano. Nze Kayanja mmanyirwa. Siyinza okugyeyo ebimalayo byonna ku mabiito n'embikubaawo birwana bwe bigira biti bwe tujja bwe twegadangamu ne tulaba obeera mu buswavu. Abawala Abaganda mulekerawo obubbi. Mugenda kudiba lwa bubbi bwammwe. Era nze sikyewuunya muntu ava mu Central n'agenda n'awasa eyo mu regions endala, n'awasa Omunyankole, n'awasa Omutoolo, n'awasa Omuki. Sikyalina kwemulugunya kwonna aba n'ensonga ze. Kalirabirako ono Nambwayo wa Suna Ben. Akakazi koogera bulungi olowooza nti kakazi ke katuufu naye nga kakazi kabbi. Ne kojja waako oyo simanyi Kamuga Properties. Baagala kubba musajja. Nze sikyebuunya lwaki abantu bava mu Central ne bagenda ne bawasa eyo mu kabira endala. Kuba n'olaba abantu ab'amannya mu Uganda be tulaba ab'amannya ba celebrity. Batono nnyo abawasa abakazi Abaganda. Batono nnyo. Bobi Wine yawasa mukazi Munyarwanda. Chameleone mukazi we Mucholi. Eddie Kenzo mukazi we Mucholi. Ani omulala awo Wizo Manizo mukazi we Munyarwanda. Mukazi wa radio yali mukazi Munyarwanda Mbabazi. Bebe Kulu mukazi we Musoga. Bamukitegedde ekintu ekyo. N'abalala omukazi Omuganda yezira kumuzaalamu mwana awo haba kumaze. Wano oba okyakikwana kiba kigonvu nga kyegonza ky'omugamba addukirawo mugonvu biki naye muzaalemu omwana bw'oti. Ebintu byo byonna bye yakusanga nabyo bifuuka bibye. In fact bifuuka bibye n'abaana be, bintu by'abaana bange tolina gyo akugamba n'okugamba bagwe oyagala genda ffe ndekera ebintu by'abaana bange. Ekitegere ekintu ekyo omukazi Omuganda yayimirira mu maaso go n'akugamba maze n'omusajja ono emyaka 2 naye omusajja ono simwagalangako ndiwo lw'abaana lwamala okyogera ayitawo omwezi mulala ng'ali lubuto. Omukazi Omuganda akaaba maziga bwoti n'ogamba nti ye mutuufu gwe gwayogeddeko ekintu ekyo gwe musobya. Abakazi Abaganda abakazi bazibu nnyo. Abakazi Abaganda emuntalekerawo bubbi nakwagala bintu bya bwereere mugenda kudiba kubanga wasa omukazi w'Omunyarwanda. Omukazi Omunyarwanda tasobola kwesimbamu mu maaso n'agamba nti bino ebintu byange. Atandika atya? Tasobola. Era singa Chameleone mukazi we yali wawasa Muganda. Singa agamba Ssegukuto galimu, singa yagalimu n'abaana be, singa waddukadde. Era olaba Eddie Kenzo yagezaako okuwasa omukazi Omuganda yamuddukako okumala emyaka 3 nga tetumanyi na kumanya. Ng'omukazi amulemesezza ewaka lwansonga yamuzaalamu omwana. Yamuteekako ekibeera. Omukazi Omuganda tasoboka. Bino mbyogera ni musajja Muganda. Naye abakazi Abaganda tebasoboka. Era nze bwe ndiba wakuwasa sigenda kuwasa mukazi Muganda. Mukazi Omuganda omukwanano abeera muntu. Mugaba banna omukazi asaanira amakono. Naye muteeke ewaka omuzaalemu omwana. Ogenda kufuuka muddu we nga gwamukolerera. Kano kakazi ka Suna Ben kano. Kano kakazi ka Suna Ben. Kakazi kaagala kubba bintu bya Suna. Kagala kubba bintu bya Suna. Senga Suna yawasa kakazi kano seya kabadde Kanyarwanda oba Kanyankole oba Kacholi.
tetwandituuseyo neeno. Omukazi omukyoli alaba nti ekikiganye akwatamu bibye n'atambula n'agenda. Naye Omuganda ye buli kaseera baba banoonya byanfuna byakubba. Abakazi Abaganda mulekeraawo okubba ebintu by'abasajja. Oba olabye ekintu kiganye, tambula ogende onoonyeeko omusajja omulala. Togenda kufiira ku musajja oyo omu. Sigenda wasa mukazi Muganda. Era nja kugenda mpaasa omukazi wange Omunyarwanda eyo. Ko omukazi Omunyarwanda abalabalamu bambi olugendo lwe yatambula n'ava eyo ewaabwe ate yekyangire ku musajja amubeereddewo. Naye Omuganda omuwasizza nateete oba bamuzaala nateete omutadde kibuye. Ebifo ewo byonna abeewa babimanyi, be bamuwa n'amagezi kola kino kola kiri, nga lwaki takukola byayagala. Ate abakazi Baganda mulisiza abasajja kasasiro, mubalisiza buli kimu olw'okuba nti mwagala okuloga abasajja mubezze. Naye nze ekinneewuunyisa abasajja ate be muloga abo bamala ne babalekawo. Kale naye buze eddogo lyammwe erikola ddi? Ne babalekawo ate no ne bagenda ne bawasa abakazi abalala. Oli ne bagenda omusanga ng'alina omukazi omusoga aleseewo Omuganda. Ebibaddeyo ne bababuulirira mbu simanyi omusajja bamukolawo ebityo, omusajja bamukola. Ekigumya omusajja kintu kimu, respect. Kasoba nga owabbawo respect n'oba nga tomufukaamirira naye ng'omuwa ekitiibwa kye ng'omusajja. Ng'asobola okugamba ekintu maama gundi togenda wano n'otagenda. Nga mutuula ne muteesa n'ebbaawo, ekyo kimala omusajja kyokka kyokka.